nakakad yes mukasi akatolekedde kyatuleseewo olwaleero era mu kutandika nga bagamba during the State of Union one cabinet member is taken to undisclosed location. In the event of a catastrophic attack on our government, the cabinet member becomes our new president. They are known as the designated survivor. Njagala olabe tugera binyonyoka maaso gye tulaga era mu kaseera kano twadde erudda waliwo akafo kalinga ka conference room kabaka eyajja ebbali kagenda ebbali ku TV kuliko omukulembeze w'eggwanga lya Amerika yalina Ttaabamiruka gye yali atuuzizza era nga waliwo ensonga enkulu ze yali agenda maaso n'okwoonako. Lwoli yajja n'atuula kyava asooka atereeza bulungi nnyo obuwaani najja asobola okugezaako okwekkaanya badde agenze funa ka refreshment. Ekibuuzo kiri nti ani agenda okuba nga asasulira ebyo? Njagala obulire buli kimu kyonna ekigenda mu maaso kabaka ono atudde ebbali afolowinga era nga buli kimu kyonna akitegeera. Pulezidenti alina waagambidde nti ebiseera ebisinga ffe tukola ebyafaayo naye n'ebyafaayo naffe bitubeezaawo ziba tezeebusala omukyala yajja ali ku ssimu alina gwayogera naye balemedde okukkaanya keno sirabika ate oli asaba kwogera ne kitaawe leka njogere naye anti ogamba ky'omuto ani ono gwe njogera naye oyogera ne Penny ani anti oyogera ne Penny Kakman muwalawo tekisoboka kubanga njogera ne muwala wange kubanga muwala wange yansibudde dde essaawa nga 2 ezeetoolodde. Ogenda kubeera we basibwe kiri togenda mbuliri tateekeddwa genda masula kubanga atusiba ku matu ga mbuzi tuli tango aba blackmailinga kati muzeeyi kyava agamba katukole ddiiro kwate kuba ogende webaka essaawa y'olwaliro enkya tujja kubeera ffedda ko yeddiro omanyi ffe abasajja twanguyirwa nnyo abaana ate kati kiwedde tiwali bye kiwedde naawe Tom. You can't do that. Toyinza kikola ekyo. Promises that you won't be able to. Toyinza tandika genda maaso namusuubiza by'otaatuukirize gwani agambye mbu siibituukirize. You need to learn how to. Weetaaga liisi ogezeeko okuyiga engeri y'okuteekawo limisi Masekatigo ne muwalawo. He is gonna walk. Oba si ki gye bujja mu maaso yajja kufuukira ekyaze kubuulira. Kale kati nga bafokasinga ku mukulembeze w'eggwanga alina ensonga z'ayogerako anti linda osooka owulira ensonga enkulu mu ekyo. Shared by our fathers, our mother. Mbu ekyo bakigabana bakitaawe ziba tezibusa TV ne zivaako. Lwali yeewuunya gamba soko lindeko lwaki TV zivuddeko agenda okyusa ku channel ezimu ng'ate biraga abali wano essimu neevuga kujja gikwate ati nkimanyi mbadde ngenda maaso n'okwekkaanya ne bivaako. Nina kyala essimu n'agifuna katonda wattu tufudde bannange ziba teziribusa aba secret service bajja nibanga Mr. Secretary soko otwa essimu gye bakuwadde njagala ogezeeko okupa essimu gye bakuwadde gavumenti ng'okwate kuba okujja wano essimu n'agibawa leeta essimu yo gwe maama kiki ekigenda maaso ate amawulire ne gafuluma nga bagamba ku Capitol Building mbu wabaddewo engeri y'okubaluka yajja musajja wattu ajje yekkaanya kubanga okubaluka bwe kuba kubadde ku Capitol Building wabadde watudde Ttaabamiruka ebadde erimu abakulembeze kumpi abasinga obungi ab'eggwanga muyamunga Mr. Secretary Vai Capitol Building ewabadde omukulembeze w'eggwanga ng'ogasseko ba congressman ne batugamba singa wabaawo Ttaabamiruka agenda okutuula nga yeetaagisaamu abakulembeze bonna abasinga obungi ab'eggwanga bakwata omukulembeze omu ne bamuggyawo ne bamutwala mu kafo abasinga ke batamanyi wabula singa abaawo ekiba kiguddewo Ttaabamiruka bonna aba batuddemu ne bafa oyo gwe baba batadde ebbali okussa ku ssemateeka waabwe yafuuka omukulembeze w'eggwanga omupya era ne bagamba nti oyo gwe baba batutte babayita ba designated survivor bakaawonawo twadde erudda bakuzizaayo essaawa 15 emabega before nga speech y'omukulembeze w'eggwanga tennaba kuweebwa mu Capitol Building. Naku lwabadde bwe ruti lwadi gw'olengera ono secretary era nga secretary wa urban oba secretary wa housing and urban development. Leave us alone, you are not. Yari atandise ogenda maaso n'okukola omukwana eri mukazi we omuto ssebo n'amuyita mugamba yeetaaga ekyokulya
Why? You're gonna get what you deserve. Ogenda kufuna no kyogwana. Kangene nsooke nkufumbire ebitawooma. Ndekazi. Ndekankwate ku bugede. Okay, little Batuzizaayoko essaawa 15 mabega. old. Kati amajjo geetaaga otyanga kube oba nga sikirewo. Anti gakube. Eggs Okay. coming up for the beautiful girls. Anti namaze ddo gategeka gaagano ngenda gakuleetera muwala wange. N'akwasa kubo n'ageetika n'ateekako n'ebyokulya ebisigadde n'abireeta eby'omuwala we. Leo, perfect timing. What do you want? Kati mutabani we yajja n'amubuuza gwe kiki weetaaga. Taata yafumbye. Yennaku nne eriwo gy'olaba. Leka nammwe. Toast. Nze ngenda kulya just mugaati guli toast. Kutegeeza toast ye. You used to always laugh at my jokes. Sikutegere ennaku ziwatera ng'oseka nga nkyaga. Hey, Anti kati ekuze. tonight, okay? Ngenda kuyamba onkumireko mu mwanyuka ekyokyo olwaleero. Sister, come on, it's a big. Olwaleero sebo olunaku lukulu gye ndi egenda kuba State of Union. Me too. I told Caleb I'd help. Nange nagambye kyali wange nti ngenda muyamba kuki. Matter. Doesn't matter. Tebirina makulu tekirina makulu lwa nsonga sijja kitegeera oba nja kugaana. Both. Byombi. Okay, now I Kale. really want him. Then kati njagala kuma kiki ogenda omuyambako. Dubstep track, and I need to write a program. Waliwo programu gye nteekeddwa ogenda maaso n'omuwandika kubanga kati yasiranye nga ye. Understood him. Then kati mutegedde ono kyaliko. I embarrass you. 11. Excellent. Hey, you finish your English? Maama yajja. In theory. Finish it. Gwe maliriza by'oteekeddwa okukola naawe. You can take him, right? I have to be at court by... Omuto ogenda mutwala kuba munaye nteekeddwa ogenda mu kkooti alisi bayisaawa nga 2 mbe nga atuuse mu kkooti. Make us proud. N'asibula mu muwala we. Reform. The sad truth of the Kakati olwaleero baali bagamba Mutamani kegenda kutuula State of Union President agenda kutuusa finger to help him. abantu be bonna abasinga abakulembeze agenda batuusa. Waliwo ensonga gy'ayagala okuyisa ekwatagana ku immigration reform. End of days. Kati ono agenda ofuluma yasikana sekuritale we. There's he slipped me a final copy of Richmond's. N'amugamba nayogeddeko ne Gillings ne mugamba asindikire kopi final copy ya president speech gy'agenda okwa. Okimanyi ebyaffe tebaabitaddemu nga ffe And I have ebya housing reform. for months gone. Kyokka bino ebintu bye tugeze maaso n'ogezaako okuba nga tutobera. Already done. We're going there now. Bwe bituuse kati njagala sisikana chief of staff gye tulaga essaawa eno. So talk about leaking your plan to politics. Nze ngamba singa bagaana okukkiriza ensonga yaffe tugenda biteeka mu byabufuzi ogenda tandika kwogera ku mativi ng'ogasseko ne wasigadde. N'amugamba si bwe kyetaagisa tetwetaaga kulwana political wars. And you're the secretary of health. Gwe secretary of housing and urban development. It's your domestic agenda, Mr. Eno sebo domestic agenda Mr. Owai. Don't get me wrong. I'm as mad. Siagala nfune mu bukyamu kire kino nange njagala okivuga. States. Wabula sinze mukulembeze w'eggwanga. Mukulembeze w'eggwanga y'abasazeewo kyonna ky'abasazeewo. Go see the chief of staff. Kati tugenda oseka ne chief of staff. Kati baakwatikubo ne bajja mu White House. Rodi alina ensonga ye gy'ayagala okugezaako okwogerako ekwatagana ku by'ennyumba naddala ku sayidi y'abamufuna mpola. Niyo ensonga ye tebagitadde mu speech egenda okuba nga eyogerwa president ekyokyo olwaleero. Successful political speech. Well done. Speech gye wakoze tebadde mbi. Kati waliwo abadde complaininga ng'agamba nti okusya ku speech gye bawadde president waliwo kye bajjeemu ekiyitibwa AB33 section. Mr. Secretary, Kibadde kingi okusika Mr. Secretary. Bajja baseka chief of staff. Kuyingira munda. is wearing tonight. That is his Kansiyo temugenda kwogera ku byatayi gy'agenda kwambala kyokyola kuona ebyo ffe tebitukwatako. programs Ensonga etulese wano low income. tubadde twagala tugezeeko okwagala ku initiate kwegamba programu zaffe za housing. There's not a single man. Bino ebituse bwe twabikoze nga twagaba mufunampola nabo babeeko engeri gye beeyagala bitu by'amayumba. That's how it's going to be. Kano yabuuza chief of staff. President tagenda kwogera ku nsonga zaffe Right now. eza house reforming. Kakana Give us a moment. musooke mutuweemu akadde. Let me just hide. Ngenda kusisinkana ebweru. Secretary asisa wa secretary amugambye singa bagaana tugende ku mativi ne ku maradio tukifuule political. Njagala ombulire. We were going to wait till after the State of the Manyi tubadde tugenda kulinda paka ng'olukiiko luwedde Change. tuuke tugambe ensonga eno. Ambassadorship to the International Civil Aviation Organization. Wabula kye mbadde njagala okugamba nti bakufudde kwega bagenda kufuula ambasada wa International Civil Aviation Organization. Lindako. Yasooka n'ababuuza bannadduli tebali omulyoke musindika eyonze. Really not how I saw today going. Nabadde situya nti olunaku lwali lugenda tambula bwe ruti. Mubagenda mufuula ambasada wa International Civil Aviation Organization. Organization. Eno organization gyoyogerako ddala mubutuufu ekifo ekyo gyekiri. Gyekiri. Oh, it's under the UN. Look, if Kubanga kiri under the UN. ambassador with all the trip Ogenda kuba okola buli kimu kyonna ambasada kyakola. Good work here. Mbadde nkolera ddala omulimu omukulu waneeno. I have supported this president up Mbadde supporting a president obwera yayingira ekisanja ekisooka. term. Twakakitambulako emyaka 3. president. Katukolera kyakubiri. Ekisanja ekyokubiri. Okolera president nange nkolera president. Kyayogedde kye tugenda okugenderako. Huge asset you are for them. Tebakimanyi nti oli nsonga nkulu gye bali. Gwe bagambye tebakimanyi. Take this line down. How else do you want me to take it? Kino si bwe kyandigenze wansi kono wadde oyagala kitwale wandirwanye.
You need to hold your ground. wetaaga lisi obeeko nawe wosiiziira President of the United States. olinga ngamba ntandikewo olutawo ne pulezidenti w'eggwanga That's the real problem. anti bwe buzibu olina gukakanya mangu ensonga Oh, Tom, come on. tomu naawe Politics. And maybe if you did. yali agamba ze sigenda kulizotinga into politics sigenda kuggulawo political wo masekati gange I wasn't going to be one. ne president olw'okubanga nyina kyenjagala nyambeko 3 years. myaka 3 ng'omuvuga Finally. kakati n'obuzibu obuliwo rodi ono akaayana nnyo ne president mu nsonga ezimu kakirabika kyekyo lwaki basizewo balisi bamukyuse bamuwa ekifo ekirala sekuritale basekwega sekuritale newaffe abanga bonogamba nti minisita abeera appointed tabeera elected kati anytime president asobola okugamba nti gwe ekifo kikulemye kankugjewo kati ebiseera bisinga akaayana nnyo ne president yabadde asazewo mbw amuwadde ekifo naye nga n'ekifo kyamuwadde amugamba ogenda kubeera ambassador wa International Civil Aviation Organization ababuuzizza ddala mu butuufu ekyo ekifo gye kiri ne bamugamba nti ogenda kuba okulanga ambassador bwakola mu kwegamba ambassador w'eggwanga Stepping down. I told him I'd give them my decision tomorrow. yagamba mukazi wenze kye nabagambye ebyobufuzi kambive mbuvi mukazi yamugamba katonda wattu abadde amugamba nti wandirwanidde ensonga yo ziba teziri busesimu nevuga Great. genda okwekkaanya bw'ati bamukubira essimu What's a designated survivor? yababuuza designated survivor kyeki Did you see that? tomu Smoke out any ambush. White House is secure. Let's go. kagaino bamukubidde essimu ne bamugamba nti bagenda mufula designated survivor ne butaba meruka sebo tebamutwalayo byebyo ebyatuuseewo kati gyabadde yonna ziba teziri busa amawulire ne gajja nga pulezidenti ng'ogasseko ne bakabinet members bonna baali bafudde mu kaseera ako bino byonna baali bagezaako kubanga bamugjawo bamusembereza ddala wala kubanga ye muntu wakaayana Mike, please, just tell us. mike ngenda kubulya sooka otubulya ensonga eri ku ki Capital's been attacked. anti capital bagikubye Word on the president. era tetulina lugambo lwe twafunye ku pulezidenti oba ali bulungi oba yafudde bagamba tufudde ziba teziri busa Good. katonda wattu michael wa secret service akolera road It's confirmed. yamubuza ki ekigamba sokono kiri confirmed Eagle is gone. Eagle One kaput president w'eggwanga afudde wabula seba abaddeyo n'abantu bangi kubanga olwaleero abadde alina ensonga era ng'asaba ba secretaries ng'ogasseko ne ba congressmen bamuyambe waliwo biru gy'abadde ayagala okuyisa eya immigration reform Sir, you are now the president of the United States. ono yamugamba president kaafudde kibakitegeeza kati gwe omukulembeze w'eggwanga kubanga n'abamuddirira bonna abo baali tebasimatuse babaddeyo mu Capitol building In flames. laba ekifo bwe kifaanana An unconfirmed katonda wattu going off just naye ng'omuntu gwabadde bajjewo kwegamba okwewala bwe babuuza mu bonnaani gwe tuba tutwala nga designated survivor okusinga nti olwedde president yali akoye ensonga za rodi okubanga amusongasongamu ng'ogasseko n'abamwetolodde bagamba bugambi nti mwetikke Kakman gwe bamutwala mu undisclosed location kati bino byonna nga bituusewo ebiseera bisinga bakikola nga bakimanyi tewali kiyiza tuukawo wabula okusinga nti its the protocol bwekyo bwe kyabadde kirina okukolebwa rodi gwe baatutte kati ebituuseewo rodi ate kati ye mukulembeze w'eggwanga ninga naye kenyini abadde agenda kulisayininga kuva mu politics budde agenda kulisayininga abivuemu olw'ensonga tebamuwuliriza kati ziba teziri busa mawulire sebo gafulumye kusako ekyo ekituuseewo eri Capitol building nakyala yali bali n'akwatiko nasako kabuti FBI najja asobola okugezaako okwolekera Cramshen lwadi bamuleeta wabula bakuleeta kubanga kati eggwanga terisobola kubeerawo nga terina mukulembeze bamaze dde okuleeta Anthony General bamaze dde okuleeta abateekeddwa okugezaako okubaawo manyi gwe obuvunaanyizibwa buli lwadi yawulira nga atidde namu abadde Justice Secretary of Housing and Urban Development naye kubiguddewo yagenda okubeera omukulembeze w'eggwanga bagenda okuleeta okujja mu undisclosed location nga ne Anthony General waali ng'oteekeddwa kulayira bulayizi kubanga eggwanga terisobola kubeerawo nga terina mukulembeze bamusimbirawo bayibuli ngenda kusaba oteeka omukono ogwa ddyo ku bayibuli Do solemnly swear. I, Thomas Adam Kirkman, do so. Thomas Adam Kirkman ndayira Execute the office of President ngenda kuba nkwasaganya yafeesi y'obukulembeze bw'eggwanga lya Amerika United States.
and will, to the best of my ability, era nga ngenda kukola nga bwe naaba nsobodde To my ability. preserve, protect, and nsobole okugezaako preservinga no protectinga ssemateeka w'eggwanga Preserve, protect, and defend the Constitution of the... katonda wattu So help me God. mukama asaasira mu kino President. amaze okulayira kati afuuse mukulembeze ono alina ebisimaali nga katobwamu Mrs. Kirkman, Mr. Kirkman tugenda kusaba gyatugenda kati sebo takyali secretary is the president of the United States of America bamuyisawo ne bamutwala naye nga abadde agenda kulizayininga kubanga ekintu kiki yabadde ayagala president amuyambeko avudde wala nga akikuba nga president akivuvuba Where are we going? katudda wa sebo Emergency Operations Center. yamugamba nkutwamu emergency operation center ya president singa ebintu biba bitabuse wagye bateekeddwa okgenda agenda okwekaaja katudda wattu bamuyisako kati eno osinkanayo bageneraali osinkanayo badirector ba secretary agency badirector ba intelligence ez'enjawulo FBI n'abasigadde wabula essaawa zino okusiza nti tebalina decision maker kati buli omu ayogera kike banamagye bagamba ezo embwa ze zitukubye eza Iraq ezo tugenda situla ebyombo katonda wattu abaayi ono yabasaba basooke bazze amaaso eno mukulembeze waali banange Take a moment for our fallen friends. ngenda basaba basooke tutwalemu akadde olw'abannaffe abafudde mu nsonga eno era ne bakkakkana abasaba batwalemu akadde basirike ku lw'ensonga y'abannaabwe abafudde aya Thank you. mwebale bakwateko ne batuula erudda We should go around the table. ndowooza kati twandibadde tusooka tumanyi ki ekigenda mu maaso We're still working to... ki kye tulinawo konti tukyabikolako ebyo Comms, we have to get him patched in now. nze ngamba communications twandibadde tugezaako zikwasaganya essaawa eno Okay, you tell him we'll be... waliwo akwasaganya ba communication kono nze Okay, nobody touch... tewabaawo akwata essimu n'ayita bannamawulire tewabaawo agamba bannamawulire ensonga yonna nze njo banywamu omusaayi Still too early to We determine. gotta give him... baani abakikozeko tetunabakakasa baani Exactly, we need to alert everyone. twetaaga tugezeeko okwalatinga buli embasi egyeri mu ggwanga gye bali bagezeeko okumanya nti kati tuguddewo olutalo yenna gwe tukwata nga yabadde mu kino olutalo generaali bw'agambye buli omu kati ayogera njagala mugambe ba joint chief of staff njagala mugambe abo bambasadazi abali mawanga ag'enjawulo mubagambe katuli mu lutalo baguddewo olutalo lodi yabisoberwa buli omu ayogera oli ayogera oli ayogera generaali ayogera adimoro ayogera yagamba banaye webitu bwe bibeera yasooka najje bali mu toyireta buli ssebo obuyinza si bwangu abantu mbalabeyo okubakerera aba opposition naye bw'omugamba atule mu ntebe eyo entebe eyo sinya olaba kakonstituensi akake tekamulemu ovuga kati ng'omutuuza mwenu I'm sorry, I thought I was alone. n'osonyiwa mbadde ndowooza ndiwozeka That's what it seems anymore. You know, an hour ago, I was thrown back to Keela celebrating the 3 lines I got into a 10,000-word speech. onagamba nti essaawa emu eyise emabega Oh, we're gonna get through this. babadde bannyombesa ku ki kye mbadde nteekeddwa okukola mu speech gye mbadde mpandiise Do you even know who's in charge right now? omanyi kati ani ali mu buyinza Because I can't even remember his simumanyi namumanyi erinnya sirijjukira anti ayitibwa Tom Kirkman name. That's right. Kirkland yamuyita ssebo na Kirkland oli Ladder. tekirina na makulu Did you know President Richmond fired him this morning? okimanyi president Richmond yamugobye ku makya g'olwaleero He's the one the country's gonna be turning to in our... kyokka tekyewuunyisa ensi yonna egenda kuba etunuli oyo gwe badde bagobye ku makya g'olwaleero Maybe. buli tamanyi nti gwayogerako yaali wano anti oba osanga ajja kusurprisinga Hell, eggwanga alifuge he has no business running the country. bw'anaatuuka mu ntebe eyo n'akimanya nti si byangu Step aside. ajja kudda ebbali Generals take bajjeno over the CIA. oba badirector ba secretary agency be baba bafuga ensi abantu nga bakaklan tebalina makulu takimanyi nti gwayogerako yono lwadi yasooka n'amulinda We need a leader. kaseera kayisemu nze natandise n'okulowooza okudduka lisi ngende mu Canada agenda ofuluma okuzza amaaso nga sekuritale Canada. katonda wattu Mr. President. anti Mr. President Do you really believe everything you just... ddala mbutuufu okkiriza mu byoyogedde Explain. What's your name? erinnya lyo gwani Seth Wright. Seth Wright. Southright ye banyage I saw you coming out of Charlie's office. nakulabye ng'ofuluma yafesi ya chief of staff wabadde ogenda maaso n'okaayana ku kiyitibwa AB33 section ate nga definitely yali akyogerako yali agezaako kincludingamu ekya housing reform program eyo Really think I should step... ey'ebyennyumba kusayiriza abamufuna mpola
kali ambuza ko byoyogedde obikiriza nti sijja sobola fuga gwanga. You may be right. Namugamba nti yenchikiriza kono oba osanga oli mutuufu. For now, I'm all you got. Essaawa zino nze zeka bw'osigaza. Exactly 52 minutes. Era nkuwadde dakika 5 obenga omaze okumpandikira speech gye nnaayogera okumatiza abatuuze b'eggwanga nti nze mutuufu. Egamba tufudde. Essaawa zino abato baabaleeta. Nakwate kubona asikadagira. Tuda ku site. Buli kimu kyonna bwe kyatuukiddewo. Balese maguja. Ne balesa basoja. Intelligence zonna ziweddeyo. Ono FBI ebeekola bukubirire. Buno buloko poliisi bu Bruce temubulabako. Wonna kyali yajja. Banange. Saagala muntu yenna akwate kuba okufuluma kugenda nga tusoose kwekkaanya na kutegeera yaani. Njaga mutandika okugenda maaso n'okuba nga mwekkaanya. Kijja kuba kikwetaagisa liisi ogezeko sindika UAVs ng'ogasseko ne sniffers. Mbadde 10 blocks okuva wali. Waliwo abasimatuse. Tetulina be twafuje. Tugenda kwekkaanya tulabe. Agent Wells. Okay, you're not a field agent. Gwe toli field agent. ISIS team at the upper. Uteekeddwa kubeera ku headquarters. Peter, you need me here. Uneetaaga wano munnange. Hannah. Nze mbadde ku bomb sites zombiriri. Mu Brussels ng'ogasseko ne mu Paris. Buli kimu kyonna ekikwatagana ku kojja webeekubye nyina experience. Niwankubadde ntuula ku mmeeza siganyi waliwo ebyatuukawo naye nkusaba lisi mbeere wano. Kikyo kyokka kye nkusaba ndeka. Nolan ng'ogasseko ne Lawrence mukwasaganye Wells. Anyone claiming responsibility? No, not. Waliwo gwe muyinza okusuubirizako tewali. Every car parked in the next 3 blocks. Njagala mugezeeko okuba nga mwekkaanya emmotoka zonna ezipakiza at least within 3 block radius. Supposed to text CSI. Njagala mwekkaanya emmotoka ezo. Where we found it. Mulaba kuliko emmotoka enzibe oba si kikuliko emmotoka yonna ey'omuntu ng'ali ku lisi FBI. Tujja kwetaaga oba questioninga. N'akwate kuba n'ajja erudda. Kusooka n'atambuza amaaso. Wede bamugambye gwokola ku mmeeza wandibadde ku headquarters. N'agamba Rodi akulembedde ensonga eno ntujja kunneetaaga wano. Tuve ku biki byonna ebyali bituuseewo gye ndi. Wabula mbadde ku bomb sites za mirundi 2 kuva mu Brussels ne mu Paris. Nali mbaddewo kingi kye mmanyi ku bintu bya kkojja singa beekubye mu kifo. Era n'amugamba nti va ku bisigadde wabula onneetaaga. Tudda ku White House. Lengera. Nga bw'omanyi bannamawulire bamutandiseko dda. Waliwo n'abatamumanyi. Batandise omuwaako history. Oyo gayi tebamwerekitingako nga mu kifo kyodda. Just abadde nga appointed. Yakwasaganya simanyi bya nnyumba oyo asobola by'amayumba. Abaayi. Goza lwaki bateekawo protocol ya designated survivor. Kiba kitegeeza ensonga nga zino nga zituusewo yenna abeerayo y'abagenda okufuga. Niwe bateekayo mulonzi wa myera. Niwabanga abadde mutembeeyi ninga gwe baateekayo oba gwe baataddeyo kuumireeyo. Nibwabanga abadde ministry without portfolio era gwe baleeta y'abagenda obakulembera. Hey. Why? Gamba ki? I just needed a minute. Lwaki oli wakumbadde neetaagamu eddakiika? Buuza omwana waabwe. Confused, Mukazi wattu ali confused. Tabitegeera. Byonna ebigenda mu maaso tabimanyi. Nange sibimanyi sigenda kulimba. Kino kyo saakitegedde mbu kijja kubaawo. Wulira afunyemu okutya. like running for our lives. Yeah. Awuliranga babagezaako kubanga badduka otraasa obulamu ko nera bwe kiri. Look what happened. Gweraba kiki ekituusewo olwaliro. We haven't even processed. Mazima bingi ebituusewo bye tutalaba bagezaako tegeera. Are we putting them in danger? Bodawo ne weebuuza nti obulamu bwaffe tubuteeka mu matiga. Baana baffe bali mu matiga. We're a target now. Essaawa zino ffe tutunuuliddwa. I don't know. Simanyi na kumanya Mr. President. You said Leo was at a friend's house tonight. Watugambye Leo ali wa mukwano gwe. West. Anti ayitibwa Calibo West. His residence and Leo was in there. Tusindiseyo ba agents wa Calibo West kyokka taliyo. Bagamba talina linnya nayo. We don't know. Aliudako tetumanyi. Mutabani we. Gonna find Leo. Bagenda muzuula Leo tekikweraliikiriza. Secret Service, they're the best in the world. Aba Secret Service obanyi be basiga mu kiitukiro. I know. Ati kibaji. This way, please. Mr. President tugera kwetaaga eno waliyo olukiiko. Bamwetaaga mu ndeeri.
Mukazi yamugambye ebyomutabani bindekere. Wabula kati eggwanga likwetaaga. Ye Kiefer Sutherland ogubuzaali. Nabagambye akaleero ka ssaawa moja. This is Major Cameron. Unaitwa Major Cameron? Mr. President. Mr. President. This is the nuclear football. Inaitwa nuclear football. We'll be with you whenever you leave the White House. Inetambula nawe ne oba ofuluma White House. Verification codes. Kuno kuliko verification codes. Incapable of launching nuclear weapons. Bw'obanga ddala mutuufu oli mwetegefu okulaunchinga nuclear weapons. Can greenlight it using this. Buli wamu oneewo eri osobola kukozesa kino communicatinga. As well as beneath. On surface ng'ogasseko ne beneath. Do you need my Taaga ekyenkumu kyange oba okusikaninga amaaso. No, sir. Nedda ssebo munnange. Bino serious deba. Bino just sibira byangu simple and precise. Of course era budai. Mr. President, aba UN batuuziza utamumeriko y'omunambiro. Nafunyedde empapula z'abalabe baffe nga bonna beegaana ku kikolwa ekituuse oteri akkiriza. Wamaffe twatandise dogenda maaso n'okuba nga twetegeka. Twasituddeyo dde ebyombo eby'amaanyi twatandise dduteekako endeege ezirwana. Ate lwaki mbikola? Lwaki tugenda maaso n'okuba nga tuteeka US carrier ng'olwedde bagamba kono okusinziira ku bulumba ani alumbye. Ono agambye nti abalabe baffe beegaanye. Entalo sebo zibeera mu bulimba era tukyafuna obulimba bw'amaanyi. Ebyo syagala mubitegeke kati. Kati ogenda tugamba tubitegekedde ssebo. Gwajja osooka okumanya nga nkugambye nti kati weetegeke. Ate nga mumanyi bannabyabufuzi omukulembeze nga si munnamagye tutandika mutunuza mu nsonga za lutalo. Ye je n'abadde agambye ffe twatandise dde otegeka twajjeyo dda amaato tutaddeko endeege ennwanyi. Namubuuza okola byaki ng'olwedde oli yafunye dda information nti abalabe baffe bonna beeganye tewali yakikoze. Oli n'amugamba ffe twetegekera lutalo kono olutalo lwaki nga tonaba na kumanya ani akulumbye. N'amugamba eby'entalo bibeera ku bulimba ekyo ojja kimanya. Ekyo njagala okitege. N'amugamba kati mbiyimirize temubaako kye mukola nlesi nga nze mbagambye. Oli n'amubuuza kati ogenda tugamba ddi anti gwajja sooka okumanya. Ye si muntu si munnamagye munnabyabufuzi mukulembeze. Bano no badde banoonya mutabani w'oli bamuseka n'atawanyika. Agenda okuzza amaaso ng'alengera Michael wa US Service. Bwe batyo bamussa mu ggaali. Otegedde otya wajembaddeko tekibadde kyangu. Twasose ne tuzimba operation desk. Tutandika okugenda maaso n'okuba nga twekkaanya. Waliwo ekiyitibwa Prism. Bagezezaako okuba nga bamunoonyerezaako bwe batyo paka bwe bategedde nti atera okujja kakiraabu ako. Muto n'abuuza okakasako nedda. Essimu yo olwedde baali bagitulako mbadde ndowooza munzizaka. Era ddala buteefu tukuzaka. Abantu baakwata ekkubo ne bajja ebbali bagezeko sabira kulembeze w'eggwanga. Mugasseko n'abantu bonna abaali bafudde mu kaseera ako. Baleeta ebimuli. Look, can you please just check again? My name is Emily Rhodes. I am Kati nakyala. Chief of Staff. He was the designated survivor tonight. Yajja erudda ng'agamba tayagala genda mu White House. Naye nga bamugaanye. N'abagamba njagala mukebera erinnya lyange mpitibwa Emily Rose. Back from the gate. Ngenda kusaba ove ku meeza. What has happened at the Capitol today, but as of yet, no one. Abagambye mwandibadde mukebera lisi. Mujja sobola okugezaako otegera mpitibwa Emily Rhodes. Your prayers, Madam Prime Minister. You too. Goodbye. Prime Minister amukubira essimu agezeeko omusasiyako ekyo ekyali kituuseewo. The presidential voice. Kati mbadde ngezaako okutegeka mu kiyitibwa presidential voice. Gw'oteekeddwa defending ekitibwa kyange owulidde oyanzala yedda. Okay, so what do you think the Kati ki ky'olowooza president alina kwogera atya? Tukimanyi waliwo emirimu egisekeddwa okukolebwa era nga munayo kusigira. Yamugamba kiryokeko nategedde ojja gamba kiryoke. Eno speech wagiwaako nga ggwe. Wabula kyenjagala omanye abantu tebaagala gezaako kumanya buntu bulamu tebaagala gezaako basaasira mu kino. Baagala bamanye nti atudde mu ntebe mwetegefu gezaako okukola ekisoboka okubajjako ennaku gye balina. You need to be Mr. President, you've ever been before. Uteekeddwa obeere w'amaanyi n'okusinga nga bw'obadde. Right now. Essaawa zino abantu bakwetaaga. What is it, Tom? Kiki ekituuseewo ate? Nteekeddwa okugenda sokolindeko. Balina gye bamuyise. Wamatuula wansi gwe. It's okay. Kiri okay? Thank you, ma'am. Alex, please. Mpita Alex, so mpita mama. Nedda. You're the first lady. Kati ofuuse first lady. Sobola kukola nsobi definitely mbateekeddwa kuyita mama. Kakano baali batuuzizza olukiiko.
mutule wansi kyekigenda maaso. Iranian Navy destroyers leave. Bagamba nti bafunye amawulire waliwo destroyers aba Iran ezikutte kubo okusimbula okuva ku kiyitibwa Badr Abbas port nga zikwata kubo okwolekera wayitibwa Strait of Hormuz. Provocation by the Iranians. Kyobogezaako okumanya nti Hormuz 30% oil agenda maaso n'okutambula mu ggwanga ayitaawo. Abantu abo akafaako baali baakaagala dda kati balabika baagala gikozesa nga advantage nti olwedde tulina ebizibu ebitusumbwa akafaako bagende bakawambe. Abayirwani information jema Aaron Sokoje. Can't talk right now, Emily. I need to get back to the Why ngenda kwata kubo kudde eri munda. meeting. Well, then I'm coming with you. Tugende ffenna njagala sikana secretary. Clearance only. I've been with Secretary Kirkman Mbadde ne secretary. There's President Kirkman now. Uli kati President Kirkman takyali secretary. in this moment for a pissing contest. Ngenda kusaba. This is no contest. Bino si bya lutalo. No. If you'll excuse me. President Kirkman needs President Kirkman yeetaaga abantu babadde nabo basobola omutegeera. differences. I know, Siganyi tulina ebizibu byaffe nze naawe. but you also know better than anyone else. Wabula at least naawe okimanyi kuba babadde nnyo mu ntalo. Ono abadde deputy chief of staff ate ng'oli yabadde personal secretary wa In the morning, our wa secretary. going to go over a cliff, and the Iranians are just seizing the moment. Ono agamba nti essaawa zino enkomera yaffe egenda ggwa. Kyokka ate aba Iranian guno gwe baagala bakozese ng'omukisa. 40 minutes ago, they showed Bananga. nuclear football. Mulinga abagamba nti nsiikulewo olutalo. Enough to try. Ate lwaki nedda dakiika katono eziyise mabega bandaze nuclear football. Test. Mulinga abagamba nti ngikozese ngezise ndabe. Show of force is the only way to remind them that our flag. Bano aba Iran tebaagala bintu bya bufuzi tebaagala kuteesa engeri gy'osobola ogezaako baddukiza lutalo. Need to understand is Njagala ogezeeko kitegeera. only one course of action. Bano abasajja bategeera one course of action which is action. A group waiting for a photo op with a figurehead. Tebagenda kulinda ssebo akafaananyi k'abantu na muntu alinga mukulembeze. Webale. Well, General, this General. figurehead paid attention Kino kyoyita omuntu ng'omukulembeze. to this very issue. Ensonga gy'oyogerako ya Strait of Hormuz twagyogerako dda mu meetings ezibadde zijja gituula. And believe- Era nga Abayirani sigamba nti badde balina intention y'okwata kubogenda mu Hormuz. Can you be so certain? Okakasa otya mbu tebagenda gendayo ng'essaazi tufe information basindise destroyer zaabwe. Yeah. Bino ebitusebo si bya bufuzi. Yagamba kale When is the Iranian ambassador due to arrive? ambassador wa Iran agenda kutuuka wano ddi dakiika ntono. Well, you can scramble your bombers Then bw'anaaba atuuse to engage. bw'anaaba atuuse ngenda sooka njogeremu naye ogira otegeka abalwanyi bo nti waaba waagezaako okwengeginga unless nga ndagidde nkugambye get prepared sigambye nti genda osekule. No, you're scared, Peanut, but everything's gonna be okay. Buli kimu kyonna kigenda kubeera okay. Why are we here? Lwaki tuli wano? Because this is, Kubanga lwali abadde azze agenda okusiikana nga mutabani wayogera ne muwala we. some bad people did something bad tonight. Waliwo abantu abakyamu abakoze ekintu ekikyamu ekyo ky'olwaleero. Are you scared? Yeah. Nambuuza otidde mukono butereevu. Who's Daddy? Are you kidding? Daddy naye atidde. Dad's not scared of anything. Taata talina kyeyatidde. Naye nga ssebo naye ali mu kutya ku yereere. Kaakati bwe tudda ku sayiti ebbali ab'FBI bali bize bagenda maaso n'okwefukula. It's me again. Nze nateera. Unayina gwakubira essimu naye tamufuna. Please call me back. And Ngenda kusaba ambi bwe kiba sifuba kaddamu onkubire koko. I love you. Njaga osibaye kikuyagala okukabala. Wells, I was looking for you. Bwe mbadde nkunoonya. Tugezezzaako okukebera mu radius ya blocks 3 z'otugambye tetulina kye tufunye. Did you lose someone? Olina g'ofiiriddwa amusisikanye mu nnaku. Olwedde twafiiriddwa dda abantu. I checked all the license plates. Nkebedde license plate y'amamotoka agali wano. Nothing so far. Nga tekuli motoka gwe tusobola kutandikira. Say, make sure that they know. Ziba teziri busa ne babagamba waliwo kye bazudde. Balina kye bazudde kirabika nno kojja. Abasigadde ne babagamba beesege. Babagamba bakwateko basooke beesege baveewo. Agenda okulengera nga ssebo waliwo kojja ennamu. Bonna babagamba basooke beesege baveewo badde erudda. Copy that. Ne basaba bali bajjewo balabe. All clear. Open it up. Anti kati wali kiriya mu bikule tulabe. Kojja. Bagenda ogibikula bwe bati. Leeta gwe.
bagisakanye ku site ulina asooka gyekebejja. Bring to the detonator. Genda okasika bwati Pressure plate. Easy. akute ku pressure plate mpora. It's clear. Teriko yabagamba teriko bomu teriko president nga ali bali agenda maso n'okwetegeka agezwa abasirya bamwesibyeko nnyo bamugamba ku nsonga ya Iran. Mbwe aba Iran bavuze ebyombo byabwe bino ebyenyonyi ennwanyi n'ebisig destroyers zaabwe basitute ku Strait of Hormuz. Strait of Hormuz eringa point ewasinzira bagambye 30% oil atambula mu nsi yonna oba kyetwandiyisa amafuta gayitaawo. Kati Iran eyinza okwagala okwefunza akafaako bagiganyiyo okumala ebbanga. Njagadde nsooke banaye mbakubiza ono ye ambassador wa Iran anti okusinziira munaye ku bituusewo bino ebyetabu mbadde nsaba manye ki kyensobola okugezaako okukola kubaako engeri gye nnyamba mutugambanga musooke mukwate destroyers amwe muzigye ku Strait of Hormuz. President, ononsonyiwa naye kirabika information bakuwadde enkyamu kyemugamba kono ye tetulinayo destroyers zigeze ku Hormuz. Aba Defense Department bo bano ekintu bagala kiteeka mu lutalo nze nzekka abakomekerezaako wabula singa temukwata destroyers amwe ziza mu Bandar Abbas Port. Mr. Ambassador Sangalo Nkaya, kyenjagala omanye kyotamanyi ku nze. So you should believe me when I tell you that I do not want, as my first act as Commander-in-Chief, yagamba nze ekintu kye saagala genda maaso nakola but as both. ekikolwa kyange kigenda osooka nga Commander of Chief kulagira bagende bakuba eggwanga. Now I have chosen to believe Kati nze nsazeewo nzikirize on our emotions tonight. nti tusobola okugezaako okugyawo ffenna And if you do not, ebyennaku ebiriwo ne tubiteeka ebbali wabula nkusaba oggyeyo destroyers amwe ku Strait of Hormuz. Bwe kigaana each story on the morning news will not be about the attack on our capital. bwe mugaana okugyawo destroyers ezo Attack on you. enkyamawulire aganaafuluma gagenda kuba tegali kuffe kitutuusyeko mu capital wabula kigenda kubeera ku ggwanga lyammwe kubanga tugenda dirumba tulise kule. I will speak with my government. ngenda kwogera ne gavumenti yange kono kyekisinga genda okola ekyo. Mr. Ambassador, ngenda kusaba oyitewo. Lodi yabadde agambye bajeneraali ensonga ya Strait of Hormuz. Mr. Ambassador, 3 hours. nkuwadde essaawa 3 bambi. Yabadde yayogedde dda kwegamba Kakman yayogedde ne ba generali n'abagamba ensonga eyo twagiteesaako dda nga bonogamba nti twatuula cabinet yatuula ne twogera ne tugamba aba Iran ne baba nga tebeesembereza Strait of Hormuz. Jeno n'amugamba gulabiko olina kyotategedde okusija ku kituguddeko economy ya Florida yafunye dde obuzibu. Kati mu kufuna obuzibu aba Iran basizewo bagikosenga advantage basimbudde destroyers abo bazitutte ku Strait of Hormuz bagala controlling akafaako. There's still thousands of them in Afghanistan. Ono yasooka n'annyonnyola okusya ku kojja gye bafunye nkola ya Russia baziyita zi anti-attack era nga nnyingi mu Afghanistan. Agent Wells. Wells owulidde ono kyabadde agamba You think was used by a Mideast terror group, either anti era mulowooza kati ziyinza okuba nga zibadde zikozesebwa ba terrorist group. Nkiwulire kyabadde annyonnyola. And that's one theory. Eyo just one theory. Kati eriwa gwe gy'oyina All right, okusya ku kituuseewo. up to the big ones. Agamba musooke muwulirize mu biseera biri we bakubira Twin Towers 9/11 Something was coming, you know. twafunanga information newankubadde twali mu gezaako gigattagatta okumanya ki ekigenda maaso naye nga information yajjanga era twawuliranga buli kimu kyonna. The routines in the mosques or camps were inside. No one is relocated. Naye kyewunyisa okuba nga kino kituuseewo nga tewali akyusa. Tewali information gye twafunye, tewali muzikiti gw'olaba pakuka, tewali masomero g'abasiraamu gapakuka, tewali ggwanga lipakuka. They'd be crawling right now. Essaawa zino singa bebadde bakoze ekintu ekyo tugeze nga batujju bandibadde batandise dde okusaasaana. Kitegeeza ki? Yabagamba kati mulina okwekkaanya. Credit for something until you're done. Ebiseera ebisinga omuntu asobola otakinga responsibility singa akeera ku makya n'aba nga kyabadde akoze kiwedde. Naye bwe baba nga kino bakikoze ne batatekinga responsibility ne batavaayo kwatula then kiba kitegeeza waliwo ekyakibaagala okukola ekirala ekinene kisinga ku ekyo balyoke baveeyo mu lwatu. Naye nga bawadde example n'abagamba 9/11 we yaliwo information twagipiikinganga lwakubanga twali mugezaako gattagatta n'okumanya mu bunnambiro naye nga information ya flowinganga naye kino kituusewo tetulina kye tumanyi.
ate kiri bwe kyatuuka batandika okujaguza niwavayo n'abatekinga responsibility ku nsonga eyo naye sofa tetulina gwe twafunya takinga responsibility tetulina gwe tulabasaasaana kibaseegeza oba osanga bakyalina ekyakibabala gwe kyobomanya nze buli kaseera ndi ku saidi yo Mr. President Rodi agenda kwogera eri eggwanga kati jeno yasooka n'aleeta kano n'akagamba jantwogeremu kyenjaga atwogeremu kiki oyagala okwogerako njagala ombulire kubanga bwe kiba ekyo kyendowooza eyo emboozi egenda kubeera ya tabu tuba tukomitinga treason tulina secretary wa housing simanya ne urban development okubanga yatufuga essaawa ulinga agamba tujje president w'eggwanga ku nsi yes wuliriza mutabani ensi bwebanga egenda simatuka ekiriwo twetaaga tugezeeko okuakitinga mu nnambiro oyo tagenda tukulembera kati olinga agamba tigosobola okulembera senga ensi yaffe beegenda mu lutalo golowoozaaniya ani gwe wandyagadde atukulembere kale ka deputy chief of staff kagamba ono kankwesojwe chief of staff taliwo olwansonga ebiseera bisinga abeera ne president kibaseegeza naye yafiidde mu Capitol building kati waliwo ka deputy chief of staff bajja bamaze okwegeeramu je naawulira ono seba agamba obakulembera kyebika tajja sobola gezaako bakulembera yakwase kuba n'ayitawo n'atuula erudda yajja ayogera eri abantu begwa Mr. President ekyabugalubindi mu butuufu kyo ng'omukulembeze tuteekeddwa bwambala gamba kimu onoonsonyiwa n'abumusimba neyetegeka nabagambye kano kasyawe mwaka olwaleero bakayise designated survivor batandika omubalira asobole okwogerako eri abantu anti